bagamba nti omulamu tawoneka naye munnange nabano bannaffe aba UPDF tuli beekuuliramu mulago kubanga already kati baakomezaawo dda General Court Martial. Bwe woowulirira bino munnange General Court Martial yakomyewo dda. Jjukira nti buli kiba kitabasanyusizza abo etteeka liba lirina okuba nga likwatibwamu. Tolina okugenda okukola amendments mu parliament awo ng'omanya nti ekyo tebakyagala. Mu constitution bennyini gye beebagira eya 1995 nayo baagisokoola dda. Kakati mu kugisokoola munnange General Court Martial yiino ekomyewo. Tuli Kampala, Uganda. General Court Martial munnange ekomyewo operations zaayo ezeemu okubeera nga ekwasaganya emirimu oluvannyuma lw'okubeera nga bakola reforms. Kakati nga bwe nkugambye munnange nti General Court Martial ekomezaawo enkola zaayo wano e Makindye mu Kampala tekubuzeeyo oluvannyuma lw'ebbanga erisukka omwaka nga teri mu active service. Bino nno byaddirira Supreme Court okusalawo, kooti enkulu okusalawo nga egaana ba civilians okubeera nga bawozesebwa mu kooti eno ey'amagye. Kakati munnange nti bano bwe bati munnange bakomyewo era nga list nnene gye balina essaawa eno, nga bali wansi wa General Court Martial chairperson ono nga ye Brigadier General Richard Tukachungurwa. Kakati munnange Tukachungurwa ayina list nnene nnyo ey'emisango emulindiridde awo. Ayina list nnene nnyo ey'emisango egirinze awo era nga munnange gino giri lined up before different panels. Kugambye nga kakati era nga ku lunaku olwokuna nga bwe nkugambye nti proceedings zigenda maaso nga agiri mitambi ya Brigadier General Richard Tukachungurwa yakunira pano era nga bagenda kuba munnange bawulira emisango egyo gyonna bagiwulirize. Kakati gwe munnange nga bwe nkutegeezezza nti emisango mingi ennyo egibalindiridde era okusinziira ku bavunaanibwa bayitirivu. Buli musango gulimu abantu bayitirivu nnyo. Buli musango gulimu abantu bayitirivu nnyo. Mulimu ne ba civilians abeekobaana n'abajaasi okuzza emisango. Mulimu egy'obutemu. Mulimu muganda wange nkugambye nti Court Martial okukomawo kiddiridde munnange emyezi egiwererako nga tebakola. Emyezi giwererako ddala egya legal and administrative adjustments bakola enkyukakyuka. Oluvannyuma lwa Supreme Court okubeera nti yasalawo nti ba civilians kubeera nga ate babawozesa mu Court Martial era nga kino bwe kityo kyakosa empeereza zaayo. Kale bwe batyo baali baateekayo dda ennongoosereza mu Parliament naye oluvannyuma lwa kooti enkulu okuvaayo ate neesala bw'etyo. Mu kiseera ekyo twali mu nsonga za Dr. Kizza Besigye, waliwo eyali awaabidde omusango nga bulina okuba nga ate gutunulwamu era nga Attorney General Kiwanuka bw'atyo ng'alina okuleetawo enkyukakyuka mu UPDF Act era Parliament nemala okwapuruvinga. General Museveni naye n'akoonamu. Kakati bino munnange bwe bityo bibiri bwe kyoba omanya nti General Court Martial yakomyewo dda.
nti ku nsonga y'aba civilians okubeera nga bavunaanyibwa era munnange kisinziira kasa kibeera nti nno oba weekubaanye oba nga okozesezza emmundu bakusanze n'emmundu kiba kitegeeza nti awo ate era obwogerake mu General Court Martial tewaba kubuusabuusa kwonna. Kakati bano bataddewo kubanga jjukira nti luli baabagamba nti tebalina oba bumanyirivu oba oli awo n'abantu abaali bakulira tebaali qualified kiri awo. Oluvannyuma lwa appeal yakolebwa former MP Michael Kabazinguluka nga awaabira Attorney General mu musango gwa treason trial mu Court Martial. Kale kati awo munnange kooti enkulu n'egamba nedda n'ebigaana. Kakati munnange munongesereza ey'etteeka nti nga beetaaga okubeera nga balina officers oba General Court Martial erina okubaamu officers abatendekere ddala mu judicial law mu mateeka kati olwo bavunaane abasirikale abazza emisango okukosa ne ba civilians abayambako abasirikale okuzza emisango naddala bwe kiba nti babasanze oba balina ebintu erina okuba nga ate bya gavumenti emmundu ebyambalo n'ebirala. Kale bano bonna bwe batyo babeera basobola okubeera nga bawozesebwa mu General Court Martial. Olwo nno tetumanyi nti oba emisango kati nga ogwa Dr. Kizza Besigye ne banne be bamuvunaana nabo Abed Lutale abali ku musango gwa okulya mu nsi olukwe mu High Court, bano jjukira nti baali baawakanya ekyokubeera nti bawozesebwa mu General Court Martial nga bo bagamba nti si bajaasi. Kizza Besigye yagamba ye amagye yagavaamu. Kale nti provisions ezimu mu newly enacted UPDF Act, teeka lya UPDF epya tetumanyi oba General Court Martial ate era eyinza okuddamu nebayita kubanga era ba civilians babeera bakkirizibwa baba bagiwa olukusa okubeera nti naateewuzisa ba civilians okusinziira mu angles ezimu kisinziira. Kati babeera nga emisango gye babavunaana gyakwagala sima kutta Museveni gyakukola kulya mu nsi olukwe. Kale awo simanyi abavunaanibwa abaakwatibwa be bavunaana egy'obutujju tetumanyi oba ddala kituufu banaaba ate kati emisango egyo baddamu ne bagiyita, naye sofa ku lisiti gye batuwadde tekubaddeeko gwa Dr. Kizza Besigye n'abalala kubanga lisiti bagituwadde okusinga nsinze kulabaamu basirikale